Wow. Thank you so much. Anytime. Yeah. Ati twatoseza tuwaliza ku mukubo waffe ogwa Nalubaale Divine ensi nalonkawala namirembe ya nammere wammwe. Exactly. Zaatuuse okubatuusaako omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero sinziira ku ekisazo ky'omirembe ebugabasasai tuli wamu n'omusomesa waffe owa bulijjo omuganzi gwe mwagalira ddala Nalongo Nalubaale. Hello. Bebaza mwenna bassabo ne bannyabo abeekomera ku mukubo waffe kuno abatulekerayo ebibuuzo byammwe abakomentinga tweyanziza nnyo bassebo tweyanziza. Mwebale kwagala buwangwa n'ennono, mwebale tusapootinga mu ngeri zonna ez'enjawulo. Mwebale kwagala kyomirembe, mwebale kwagala bantu ba Bugaba. Tubeebaliza ddala team diaspora. Thank you so much team WhatsApp. Mbeebaza mwenna abakakasa nti buli katambi ke tuteekayo ekituufu kiri nti mukawuliriza ate ne mukalayikinga. Thank you. Tekiina kye kikuggyako. Kiina? No. Akatambi kalayikinge ate tukoma ku ekyo sharinga awojja kubanga owagira obuwangwa n'ennono. Batumiddeko mwenna bassebo ne bannyabo. Waliwo wanansumbu wasigena kumuganya kutuyingirira mpozi omusomesa. Wanji. Olunaku olwaleero tuleetedde ki? Olwaleero njagadde twogere ku nsonga egamba nti tutereeze lubaale waffe obulamu butereere. Ekyo tukikubire mu ngalo. Nalongo. Wanji. Abantu tebamanyi extent ki lubaale gy'asobola genda okukyankalanya obulamu bwaffe. Lubaale ono alina obusobozi obuprogramminga obulamu bwaffe okuva eri emabega gye twalaba nga mu lubereberye lubaale ge maanyi ag'obutonzi agayawuzibwa ku misambwa ne gakwasibwa omuntu okumulabirira. Nalongo amaanyi gano ozaalibwa nago, oyonka nago era n'owangaala nago obulamu bwo bwonna. Ako kabajjiremu abamu balowooza nti lubaale bakuloga muloge. Lubaale ozaalibwa naye, oyonka naye, okula naye, olya, lubaale alya emmere, lubaale muntu. Okay. Kati empisa ze tubeera nazo ffe ng'abantu ezimu zaffe, ezimu ziva ku lubaale waffe. Kye kireetera Nalongo abantu abatambuliramu amaanyi ag'obulangira n'obumbejja okubeera abanafu ekiyitiridde kubanga ye lubaale waabwe akimanyi ti bo tebakola. Kati nga gwe omuntu bw'otuvaayo kulaga lubaale ono nti munaye ebintu byakyuka, guno omulembe munange tukola. Oyinza okwesanga mu mbeera embi ennyo wano nga weeyita omulangira na buli kimu nga tosobola yadde kwetuusaako kyakulya. Eri omuntu akola Nalongo n'akola n'atuuka amaanyi g'omuntu owa bulijjo we gakoma ate n'asigala ng'akola. Era omuntu oyo tumwogerako ne tugamba ti lubaale w'omuntu oyo mukozi.
kwegamba nga naffe tulaba nti amaanyi gakozesa gasusa ag'obuki ag'obulya mmere. Bintu bingi ebizze byeraga mu bantu nga biwa ekifaananyi ekya lubaale w'abantu abo. Omuntu akola ekintu n'akisussa era n'abaako watuuka lubaale we n'ayingirawo, kwegamba kubayita okutekinga over. Naye ebintu bino bye tujja tukola mu bulamu bwaffe obwa bulijjo lubaale abiyiga, era bw'olaga lubaalewo nti ffe tulina kubeera banafu ajja kunafuwa. Bw'olaga lubaalewo nti tulina kubeera b'amaanyi ajja kwekolamu omulimu aleete bakyamaanyi bonna abateeka awo. Lubaale akugerekerwa ggwe ng'omuntu. Okula naye njawulo nti ye aba n'obusobozi obukutaasa okusinziira ku mbeera eba eriwo, okukuwa amagezi, okukuwabula n'okukusaggulira, okusula enjala n'ebisigadde. Egyo gyonna mirimu gya lubaale. Lubaale bw'abeera omugayaavu ojja kusula enjala, ate bw'agattako nti naawe oli mugayaavu olwo nga kiyitirira. Ya kati ate ebintu ebyo by'ojja okola bibeera programmed mu lubaale ono. Kambawo ekyokulabirako. Naalongo oyinza okgenda n'ogula essimu n'ogiseevingamu amannya, n'ogiseevingamu ebifaananyi na buli kimu, n'otuuka ekiseera n'ogula essimu endala, n'okyusa kaadi eno n'ogizza mu ssimu endala, n'otransfaringa butransfarinzi biri ebyabadde ku eryo essimu ne bijja ku eno empya, kubanga wabiseevinga oluusi ku email yo nga bwedawunloadinzi ne byereeta ku ssimu ate twagira Google. You just have to do backup nga kijja. Kati neeno bwe tuli mu lubaale nti ebintu bye tukola mu lubaale, ebintu bye tukola ffe ng'abantu nga tuli balamu bibeera programmed mu lubaale waffe. Lubaale bwaddamu n'akwata omuntu omulala agenda nabyo eri omuntu oyo. Kati bw'agenda nabyo eri omuntu oyo yeesanga nga mu byo mulimu ebimuyamba n'ebitamukola ki? N'ebitamuyamba. Okugeza, oyinza okusanga omuntu nga bazadde be bombi era ng'afaayo nnyo eri bakadde be n'okulaba nti babeera mu mbeera ennungi, era ng'omuntu ono bw'asanga omwana era afaayo nnyo eri omwana ono kabe nga amumanyi oba nga tamukola ki? Kabe nga tamumanyi. Oyo omuntu tumwogerako ne tugamba nti aliko lubaale omuzadde. Ne bayo abantu nga bo bakozi naye ng'ate lubaale waabwe mukozi wa ssente, ng'omuntu ono buli kyakwatako kifuuka ssente, era twogera ne tugamba nti lubaale w'oyo omuntu mugagga era mufunye. Waliwo lubaale atali mugagga? Gy'ali Naalongo ayinza okuba si mugagga naye nga alina by'asobola okukola ebitali bya bugagga ate nga biyamba abantu aba bulijjo. Ayinza okuba nga si mugagga naye ng'agaba oluzaalo. Awulidde? Eri omuntu ng'ayomba, nga mu butuufu ayomba, ng'ekirimu n'ekitaliimu ayomba, ate nga teyeerabira bwe yakomye kuyomba. Era twogera ne tugamba nti omuntu oyo nno lubaale we muyombi. Owulidde? Eri abantu abatabaganya nga ye buli watuuka ne baba asanzeewo oluyombo oba obutategeeragana, agenda okuvaawo ng'abantu basanze tebatutegeeragana nga batandise okutabagana. Era tumwogerako ne tugamba nti gundi nno oyo lubaale we mutabaganya. Embeera zino zonna n'endala zijja ziyingira mu lubaale. Kyova olaba tugamba nti teleza lubaale wo, kubanga lubaale ajja akuŋŋaanya ebintu bingi okuva mu bantu ab'enjawulo bazze abeera nabo. Jjukira azaalibwa n'omuntu oyo n'akula, oyo n'avaawo n'akwata omulala, n'oyo n'akula n'avaawo n'akwata omulala. Naye nga buli gw'akwata alina obuntuntu bw'amukwatako, emize egy'enjawulo gy'agenda amufunako. Lwakuba abantu abamu bwe balaba ebintu nga bino
babyenyumirizaamu era n'omusanga nga yeewaana nti nze okuyomba kw'ekika kyonna nakutwala. N'osanga oli ng'agamba nze natwala obwenzi bwa famire bwonna. N'osanga oli ng'agamba nti nze obubbi bwa famire bwonna buli ku nze, nze mbabbira. N'osanga oli ng'agamba nze nywera ekika. Ogwoli nze ngunywa n'ogwoli gwe yalinywedde nze ngunywa. Naye nga munnaye bino byonna ebintu bibeera mu lubaale era nga byetaaga okulongoosa okujja mu lubaale waffe olw'ensonga nti biba tebituyamba yadde. Kale nno okugeza eri olubaale ngali yakoma dda okudda ku nsi ng'aluddeyo gy'abadde. Ono bw'ati tumuyita lubaale omukadde, wadda tulina kwe tumumanyira lubaale owedda nga n'akabonero akakulu kaba ka mpisa za bukadde. N'osanga omuzzukulu ono gw'addiddeko nga mwana muto naye ng'alina embeera ez'ekikadde era nga mwalina n'embeera esinga okuba enzibu ennyo ey'entondo. Kale lubaale ono bw'ati bw'akomawo era akomawo n'empisa ezo ze yakomako ye okumanya nti ze zirina okubeerawo. Eby'okutambala engatto, ebyo okwambala engatto kuba kwambirigo kwegamba naye nalonga ono lubaale atambala ngatto, ono lubaale atasiba nviiri, ono lubaale kale tumuyite wa analog. Tulina engeri gye tusobola omufuula owa digito ne tuba nga tumugamba munaye kati ffe essentially gye tuliko twambala engatto, essentially munaye gye tuliko abakyala basiba enviiri, essentially eno nno gy'oliko gy'olaba abakyala bakwata amasimu, abakyala bambala empale. Tubimwanjulira byonna, tubimwanjulira. Lubaale kyemwagalako nti tali mu tulina bbiri, tulina ramu ne romu. Eriwe tekwatwako ye romu, ali mu ramu akwatwako omwanjulira n'omuga Saalongo oba Naalongo munaye ennaku zo tukola enviiri oziraba? Tukola enviiri ne tulabika bwe tuti, tusiiga enjala, tusiiga emimwa, babikkiriza. Ate ye lubaale ali so adoptive bw'omulaga ekintu nti kati kyoliko era kyekiriwo. Ate bano bannalaalira lubaale yangana okwoza ekkanzu, lubaale yangana kagomesi kokooza, abayagala kubuulirira tubasanze mu mbiri ez'enjawulo nga balina obugomesi bwabwe buno obutayozebwa. Lubaale teriyo lubaale ayagala mumuswaza, lubaale ayagala nnyo ekintu ekimukuumira mu bantu nga bamwagala, naye bw'abanga kati agenda bawunyirira tayinza kukyagala. Kale omugamba jjajja munnange twoza zino embeera ezimu zibeera ku bazzukulu bo nga bo ne beekwasa bajjajja mbuyaŋŋaana okwoza. Nze kyo sikikkiririzaamu, owulidde? Kale mu mbeera zino ez'enjawulo ze tugenda tuprogramminga mu lubaale mubeeramu embeera ezisobola okulemesa omuntu obulamu. Naaba nga kati ng'ono eyeewaana mbu ye ayombera famire, ayinza okuyombera famire n'avuma buli kiramu, atuuka ekiseera n'atamanya mukama we n'atali mukama we, bonna n'abatwalira waki wamu, n'abavumaavuma, wano n'asuulawo 2 wali n'asuulawo 3, kakalanga obulamu bwe bwonna atambula buki, atambula butambuzi. Twogere ku bateewummuza lwakuba nti teyabuulirirwa. Kati bano abateewummuza era nago gonna ziba mbeera nga ziri mu lubaale naye ziba zirina okuggibwamu. Nga lubaale yamugaana omusajja omu bambi nga tebasobola musajja omu, kati nga ye lubaale anyuma oba amwagala nga ono amututteko, ono n'amutwalako wano, oli n'amuwummuza wano, ono n'amupiikingako wano. Okiraba ekyo Naalongo? Ate nago era gaba mabanja era nga nakyo oluusi kiri programmed mu lubaale ng'aliwo omutendera gumu ogw'omuntu ogwakikola kati nga kirina okuggibwa mu lubaale. Ate kiri nnyo mu baami bano abasamira naddala embeera z'amayembe, bo bakikkiriza nti munaye jjajja ayagala ono, omukazi gwe jjajja yakusiimye,
kwagala omusanga nga ayina ono n'oli kiba kibonerezo Naalongo. so bino ebintu si bye bintu byetugamba nti tulina okwenyumirizaamu. Tosobola byenyumirizaamu kubanga njagala ombuulire abantu ababikoze bafundikidde batya? Tewali mirembe. Bafundikidde bafunye akawuka, bassa abantu bangi, kituufu bazadde abaana bangi, ekyo tukibasiimira, naye ate tebasobodde nakubalabirira kubanga ate obulamu tebukoze ki, tebubaddeewo. Nze nababuulira ne mbagamba bannange, eno ennuma lubaale gyatulubamu twalibadde twekubiriza mu byonna kye tutateekeddwa kukola kwe kufuna ntonyekeze y'akalwadde kubanga akawuka kaluma mu muntu aliko empewo. Kamulumisa ffe maama anti buli lwe zibanga ezibanja nga zikatuyuningamu ng'eno okanuka. Bibi nnyo Naalongo, bibi nnyo. Era mbakuutira bannange temwesembereza. Kale nno kye bayita obutende, aba muntu ono aliko empewo yatendekebwa empisa ez'omu bantu era bw'atyo ye n'ayambibwa okweggyako obuzeezeze obumu buno obuba buli mu lubaale era ne lubaale n'alagibwa butya bw'alina okweyisa ku mulembe guno ogukola ki, ogwe tuliko, era ebisobola okumuggyibwamu nga bya mikolo ne gikolebwa ne biba nga bimukola ki, nga bimuggyibwamu n'agenda okuva mu kye bayita obutende ng'avuddemu omuntu oyo omulungi nga ne lubaale we yoyo ddala omulungi abantu gwe bagenda okwenyumiririzaamu. Kale si kituufu munnange nti omukulembeze abeera n'ekyekubiira. Omukulembeze alina kuba kyakulabirako, naye gw'onoobeera otya ekyokulabirako ng'onywa n'ogangayira n'ogwa ku kkubo, owulidde, ng'oyomba embuga yo n'oginyiya abantu, ogenda kuba kyakulabirako ki nga gw'obba abazzukulu ng'era ng'oli munyuvu ng'olina omulugube, olina obuzeezeze kwe ggamba, naye ng'ate gwe mukulembeze gwe balina okukola ki, gwe balina okulabirako. Kale y'ensonga lwaki tuteekeddwa okukkiriza emize gino egitali gya buntu ne tugyejjamu, bwe giba gigaanye ne tukola emikolo mu lubaale egigijja mu lubaale. Ekituufu kiri nti omuze nga gusimbye mu lubaale guba muzibu gwa kumala galemesa muntu. Mulina kudda mu lubaale mwennyini mwe mukolera emikolo egiyimiriza omuze ogwo eri omuntu oyo. Otherwise omulundi oguddako tugenda kulaba omuze omunene ennyo omuzibu ennyo ensangi zino ogulemesezza abantu abamu obulamu, era nga guno gwe muze ogusibukira ddala mu lubaale ogw'okweyagaliza. Omuze gw'okweyagaliza Naalongo mukulu nnyo. Olujudde abalubaale balina tendensi egamba nti nedda bakitunuulira mu mbeera egamba nti muzzukulu yayeeyagaliza oba bajjajja be babeeyagaliza. Tugambye nti eriyo emize egisimbuka mu lubaale era bwe tunaatutuuse ku mbeera ey'okulaba okweyagaliza kuno tujja kusobola okulaba okweyagaliza okw'omuntu n'okweyagaliza okusobola okusibuka mu bajjajjaabo. Where you can identify and you go like ono jjajja yeeyagaliza. Ono jjajja yeeyagaliza. N'ogamba kati ono mulya mmere ayisaawo kiki yeeyagaliza. Owulidde. Kale ebiseera ebisinga baba tebatiŋŋana. Omulya mmere bw'amala okweyagaliza ne jjajja we najja n'akola ki? Ne beeyagaliza. Kale ne babeeraawo. Naye kati ate jjajja kyatayagaliza muzzukulu we. Okwagaliza si kibi naye okweyagaliza Naalongo kwe tugenda okwogerako kwe kuno okukyusa entuuko z'omuntu n'abamwetoolodde. Naye ng'ate kikolebwa mu mbeera y'okuba nti waliwo akyagala. So si nti oba entuuko bwetyo bweteekeddwa okukola ki? Okubeera. Kale kibi nnyo era si kya mulembe. Nsuubira omulundi oguddako tujja kuba tukitunulamu tulabe butya bwe tusobola okukikwasaganya. Si weewaawo. Kale bano tubaagala nnyo bannaffe, mweyongere okwekumira ku mukutu, ebinyuvu bingi bikyajja era katumale okusesaamu ate tukomewo tulabe okweyagaliza kuno. Si weewaawo. Akuume atakuumira mpeera.